Nsoka kwebaza Dr. Amini wabanga kitifu bayawukana nti ayoleseze enkula y'omusajja omuganda bwe yandikoze eki bwe yali badde akuuma ebintu bye kyobola nze omukwano gwa kamera ogwo gwantama omuntu akutama naye ng'olina okukaka ensimbu nno mwagalana lwampaka mbu baleme boogerako kyobola abatanakikola mbakubiriza abantu bangi ababikoze wano ng'abantu tebakyabalina ate bana bifaananyi kakasa nsi bese okuba ngadde bakolagana bukolagana naye bannange omuntu gwazaddemu n'abaana alina lubuto olulala gw'olowooza mbu buli muntu ali mu bufumbo bali mu bufumbo abantu bangi bali mu nkolagana nga gye bayite obufumbo amaka gonna bwe gakeera ku makya ng'omukyala yagalidinga ennyumba yagiguze yaguze emmotoka yagula emmere ne bw'ogajjamu n'omuzalamu abaana bana muba muli mu nkolagana oba okitegedde bulungi kigozi obwavu buluma obulabye omunooli ekikomanda essaawa zino kale nyina bakwano bange mu America, Canada, UK lwaki batebampa ku ssente nabo baavu omusajja akusuubiza okuweereza bakayita batya kasendi weevu nagaa Geoffrey ngenda kuteerakawo sendi weevu ngenda kuweerezayo emitwalo aga nene zimala ennaku 8 n'okusoba nenga yagambye ngenda kuteeraka obwavu bungi nnyo si wano mu Uganda wokka naye ate n'awalala naye ate oba wano oba bulinga obugenderere wano zendabanga obugenderere banna omunobera ku kikomando essaawa ziizino 10 nakyo nno sinakisasula naye nakisasula kakati ate naalongo olaba kakati gwe bulumye gwe oba nnomye kali bweteeberezaamu nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga ngenza okulaba ng'ondiko nnyo n'ensirika olaba otulaba ku dduuka wano okuva ku makya paka obudde zibi obwavu buluma edduuka lino lyani mayanja nyongedde okakasa edduuka liryo ne wakoma simanyi wakoma kulibeera ku lunaku lulamba bulijjo ndi waka nga nnyosa ssanyu kati toyagala nkole naye kati omwana mwaka mulamba omwaka mulamba nga oyonsa notajja kuduuka kumala lunaku lulamba yavuddeko ku mabeere era kati ndi waddemba okukola n'enzibya kuba nina okukola omukazi yenna ow'ebbeeyi alina okuba ng'akola yes nina okugenda ematete mu nnimiro n'ennima ate nenkomawo ne Kampala n'enkola abaana bali Dubai eyo babadde gye wagenda olulala bali Dubai bali mu kweyagala nalabyeko awo waliwo ono Doni ani ono mami Doni Chris ng'ali eyo yagenze ne kuyiwayiwa ssente eriyo begenze okugattako eyo bonna bali eyo bali mu kuyiwayiwa ssente Dubai eyo wakavayo no bbanga siddene kakati anti omuntu alina eddembe lya olina ne vidiyo eri gyotandaga eri nga amazzi gayika gati oli ku madala gakutwala gati namala kulaba ng'ogitaddeyo oluvannyuma lw'olutalo olw'amaanyi anti nayagala okulaga nefufiga nga neŋŋamba bannaye bano abaana era takimanyi Dubai watuukayo dda n'odda n'okudda nze nyina abantu besidisikaasi gako mayanja omunozere tudisikaasi abaana bano badda mayanja nze ndi muka musajja kati bw'obanga ondisikaasingisa ku bantu make sure naye nno naabo abantu baka abasajja yes kati siri ready era siri mwetegefu tolinayo pulogulaamu ndala tukome wano gwe wekyazizza nze nyina ebintu byesooga ekintu kyonna nga tekingattako pulogulaamu ngikuwe kati manja kino kinjigeko from today ekintu ekitangattako si balwadde kidisikaasingako musajja yagamba mbe bityana amakulu siba makulu abantu b'ensinga be bali ready omuntu bw'olabanga akuwala nange akulumwa oba omusinga kati nze siri ready kudisikasinga ku muntu yenna okuggyako yannumwa yalina okunjogerako naye nze omuntu yenna nga bwenkwogerako sifuna ssente ku akawunti sikyusa mmotoka sisobola kwogerako era nze mayanja nkusaba bwobanga onkyazizza toddangamu okumensioninga omuntu yenna mu pulogulaamu yange ebintu ebi bibiri ya omuntu oyo oba omuntu yenna oyo gwomensioninze
okitereezezza bulungi abaana bali bagenda kulya ssente mbagaliza bazirye lwa nsonga nti Dubai eri expensive nze nsuubira nti omuntu agenda okugenda okyakalamu aba yeeteeseteese bulungi kuba abantu mbakubiriza tomanyi lwonaafa obaza olinawo zokka naye ng'olaba nti bw'ogenda e Dubai okomawo ng'olina omulimu w'okola genda nga bw'ogenda e Dubai n'okomawo bisigala bitambula bulungi genda nina mukwano gwange yakola ekiraamo n'agamba nti sinza kumwogera nembozi zange aziraba naye sinza kwogera nti yebo naye yagamba nti nno nti abaana bange bwe mbanga nfudde naye nga okuva ku mirimu gyo okujja okunziika kitataganya emirimu gyo tojja kola emirimu ogimalirize sente ozifune ojja kujja oluvannyuma onsuuleko akataka omanyi nze buli muntu ekimuwuliza obulungi kyenjagala akole bw'aba kyeyayagala yamanyi ontegedde bulungi naye nze ng'omuntu buli muntu muwagira akole ekimusanyusa kyokola bwe ndaba omuntu yenna ng'awungira ku bantu abalala mpulira buki bubi mpulira bubi buli muntu akole ekimuwuliza obuki obulungi eno Uganda eri open buli muntu okola kyayagala yakajetandika okutabukamu ng'okeera ku makya ng'oli mu nnyumba ne bagikoonawo naye ebadde nnungi nga omuntu akola kyakola ki ng'akola byakola byayagala era bwe nalaba nga batandise ozikoona neŋŋamba kati Uganda tugenda kuddawa nze nno nsaba omuntu asobola okukola ku pepa akantwale Canada America ne Bungereza mwanguye wansuubiza nti omwaka guno ogenda Canada sirina nsonga lwaki nsigala wano naye wangamba ogenda kulambula togenda kudda ano togenda kulambula ogenda kudda era nja kugenda nga nkomawo ne Uganda weetuuse esaana omuntu ng'olina gy'ogendayo konoowummula n'ogya myezi 5 n'ogyesonyiwa nze njagala kugenda butadda byonna obisobola naye kale nze nyina abaana bangi wano n'abalekeraani abaana bange nga ne Saalongo yabalekawo kati ali mu kukola ali nange mbalekewo obudde obungi bwe butyo babeerewo nga tebalina maama tebalina tata nga ffenna tuli ku kyeyo nedda kiba tekiggwa naye Chris mumuleke yeyagale Chris oyo yabonaabona mu mitawaana egyalinga eggulu Chris oyo yagendanga naye okutetenkanya akawogo bw'aba olwaliro ye Donny Chris mumuleke ye n'azeeko ennaku yeyagale byansi aziiwe iwe nga bw'ayagala kubanga tetumanyi gye yazikolera ate waliwo ekintu kibatawabula muntu nga gy'otampa magezi kukola ssente zange lwaki ompa bulambwenzi nga bwenzirya kaba kamanyiro toyinza kumpa bajeti ya zirya yes wiiki eno Mwanyuka afunye no sister wafunye emitawaana. Which sister? Sister otuze ni beke munawasaka muno. Abadde ki? Atwali tuli awo. Waliwo omwami mukwano gwawe najja nayiwawo bwino. Nayiwa bwino. Nagamba ekiri eri. Kyo musajja dikiteta Amiru yali anobako n'okunobako. Nagenda nakomawo kati mukubanga akomawuli akomawo ko kujjake okanga kangene mpube ko lugulu ekigere. Ti agenda okutuuka bwati ayingidde mu nju asanga omukyala ali mukusiika amagi Kyuzen Beki atabudde kakyaya awo yejjagga nengera embeera ng'omuntu alina gwategekera waka kakati akaana buno bwana mu bweyogereza kagamba dadi ako ni ali mu kisenge omukulu okuyingira mu kisenge ng'omukulu ali muli yebasaapo ye namubuuza watandika ddi okujja wano n'okuyingira mu kisenge kyange olutala we lwava nengamba bannanga amaka g'abaserebu go gatabuse ennaku zino abaana bateeka ebifaananyi mu social media naye nze era kye bebagaa nti ebikolimo by'enkoko tebitakamunye naye zimaze okulaba ebikolimo by'enkoko bitakamunye because abaana buli boogera buli mukwano gwonna gwe boogereramu mbu it will end in tears era bikomekkereza bityo Mayanja kuvadde ku guno omulembe ng'ate abasajja mmwe musiga olugambo nalabye omusajja ng'afukumuka ebigambo mumwogo mulinga ogwa mususu niyo abantu tubakolera eki bannange bwavu ffenna tuli baavu naye twekuumyeko Mayanja nekyo ekyabatuusizaawo awo basajja mmwe natunuulidde omusajja ng'afuku Mayanja omuntu yenna nga yali akulabiriddeko kakibeka ebe wiiki emu olina by'olina okulowoozaako n'omwerekereza nga naddala nga si mwana wa nnyoko
si muganda wa kitaawo banaye nedda abasajja ate kati muswazizza nnyo obusajja ne mudda ne mukati bane kinjo tunanoonya ne bw'okyogerako ne kikola ki musajja yaseetudde emboozi namutunuulidde ne mpulira ng'obusungu bugira okunnuma kambeko kyeggamba abantu mu nsi baagaana abantu mu nsi baawukana ontegedde bulungi mayanja toyinza kunsibako muntu gwe saagala obanga nkooyo okubeera naki naye nsooka kwebaza Dr. Amini wabanga kituufu baayawukana nti ayoleseza enkula y'omusajja omuganda bwe yandikoze eki bwe yali badde akuuma ebintu bye kyobola nze omukwano gwa kamera ogwo gwantama omuntu akutama naye ng'olina okukaka ensimbu nno mwagalana lwampaka mbu baleme boogerako kyobola abatanakikola mbakubiriza abantu bangi ababikoze wano ng'abantu tebakyabalina ate bana bifaananyi kakasa nsi okitegeera nze nno nandirowoozezza buli muntu afe kubimukola ki kubimukwatako kubanga teyase n'abitugamba yekyawo ono n'ayagala oli kati ani agenda omukuba baali bamugaana oyo omulenzi yali yagaana oli okwagalana n'oli kuba naye yagenda omufuna ng'alina omwana okitegedde kituufu ng'alina gwe yazaalamu omwana n'omusajja yavaayo n'alajana nga bamumya omwana we talaba ku mwana we ontegedde gwamanya ekyali kyamulemera oli gwe yazaalamu eyasooka kitegeeza okulemagana kya buntu nzali n'obufumbo bwabwe mbadde simanyi nti kubanga siraba nk'omukolo gwabwe nti banaye mujje tuno tugattibwa omaa ontegedde kale siweza nokuba tubawaayiriza ng'abadde bakolagana buki gundi Chuzen Becky ne Dictator Amiro basa okuba nga badde bakolagana bukolagana naye bannange omuntu gwazaddemu n'abaana alina lubuto olulala gw'olowooza mbu buli muntu ali mu bufumbo bali mu bufumbo abantu bangi bali mu nkolagana nga gye bayite obufumbo sure nalonga osobola okubeerawo nga netwagalana nobeera ng'obeera wange nenkuzalamu omwana asooka owookubiri nze nkuliisa nze nkulabirira netuba nga tukolaganako obukolaganyi tutyo amaka gonna bwe gakeera ku makya ng'omukyala yagalidinga ennyumba yagiguze yaguze emmotoka yagula emmere ne bwogajjamu n'omuzalamu abaana bana muba muli mu nkolagana oba okitegedde bulungi kigozi muba muli muki muba muli mu nkolagana tewabawo mukwano wabawo mukwano ate okolagana mutatali mukwano gwo oliko ekizibu muba jasti mu nkolagana bukolaganye era laavu nga nnyingi nnyo nayo eyo ebeera nkolagana eyavaamu abaana naye abalala bakiyitanga obufumbo simanyi lwaki bakola ebintu ebyo obufumbo musajja alina okubeera n'omuzigo gwe nga nawe oba omuyambyeko olwolumu n'omuwaayo omutwalo naye ng'oli mu nnyumba ye gyapangisa oba gye yazimbawo ne bw'oba nga omusinga ssente naye ng'osula wuwe aba yakuwasa oba ntegeere nti omusajja ne bw'oba omusinga ssente naye nga yakera ku makya nasasula rent ne bw'oba omuyambako olw'olumu ng'agaanye naye nga ye yakuleeta mu nnyumba ye aba yakuwasa naye ng'omukazi yagula ennyumba ye n'agula emmotoka ye ne bw'oba omuyambako ku bizinensi ze nga n'amafuta yageeteeramu ne bw'oba omuyambako ku bizinensi ze zonna ofuna akasente ako muba mu nkolagana ne bw'oba gwe manager eyo eba nkolagana kitegedde era bw'oyimirira okubuuza nti onatuusa atya mu kisenge naawe mba nkutya buti kuba naawe si kikyo kyannannyini kyo waddemba okunyiigira n'akikyazaamu omuntu omuki omulala naye singa omusajja ajja mu nnyumba y'omukazi y'omusajja omusajja najja mu nnyumba y'omusajja gye yeepangiza oba gye yazimba kakamanyiro kaba Promax byonna ebikutuukako oba obigwanidde kuba oba omanyiira oba ontegedde kankubuzeyo ekibuuzo kyanguye kyogamba awo Dictator Amiru bwe yajjira yali talina buyinza bwonna bufunya kikonde kuba muntu ali mu buliri si bwe mbadde njogerako kubanga nze simanyi nkolagana yaabwe simanyi ani abeera waani simanyi saagala oba nsibeko wabula nze nkusiigidde kifaananyi gyetuliko okitegedde bulungi gwe bw'oba oli mu kwogerako ekibyo ojja kubeerayo wekka nga nze ndi wange ku mwala nkoze eki bujosomaite oli mutiitizibwa otyo nyabondeka munnange nga nze eyaza ku poliisi ngendayo okujjayo basibe newola nnyo okujjayo nze okitegedde ntwala omukisa okutegeeza
oyo yabyogedde bw'aba yabiraba ojja kusooka omutubuulize ennyumba yali yaani ko mukwogera kwe yagambye buli omu abeera waki wuwe ono eno yali alwanirayo ngaani nga nnyinimu nanyini mukazi ensi yonna gwemanyi yali abuuza ngaani yali abuuza nga nanyini mukazi ensi yonna gwemanyi gwalinamu abaana njagala nno yawula okuzaala abaana n'okufumbirwa oba obyawula abantu bangi balina abaana nga tebalina bwe bafumba abakazi gono bagana okukola bannange bangi abalina abaana nga abasajja tebabawasa bangi ne boolabanga abalalu nga bazaala bangi n'abawungutuka nga bazaala nga abaavaako yes n'abalalu ku kkubo balina abaana bakaani eyo ensonga nnafu kyenjagala otegere ensonga nki nafu ti abantu okuzaala mu bantu tekitegeeza mbu buli gwe bazaalamu bamuwasa oba oluganda yange olutegedde bulungi era toyinza kumpa nsonga eyo mbwe kyadde kinkonkonya ennyumba ye okumubuuza abalimu kubanga namuzaalamu omanyi kyo abana ono gwalina ali lubuto lwe kigozi gwe okumuzaalamu walinnya mu ggulu ndi abalala gye baatalinnya naye nalo nga abasajja ngaotumaliramu ddala amaanyi si kuba malamu maanyi njagala mubeere n'obuyinza abasajja owuninga abakazi emuyita abaki abammwe mukyala wo mu owuninga osalewo ku lwa mukazi wo okitegedde oŋŋambye maze ebbanga nga sijja nomanya kimadde sijja kudduuka kubanga Salongo yaŋŋamba omwana we alina okuyonka okumala omwaka mulamba ne mugamba bizinesi ezintawanye naŋŋamba kazi kutawanye zitya alina okukola ki n'omwana okuyonka omwaka mulamba Salongo agenda okutuuka ku nnyunyu ate n'ayonka omwaka ne mugamba kati no gwaweze agenda okutuuka ku nnyunyu nga taata ebyo bikola amabeere nze mbikolako buli kintu ekishepinga omukazi okulabika obulungi nze master ndi kasali gira liti nga ndigiraoterezamu nga obadde kasali tagalamu tujja kujja nga ndiza nti obadde ki tujja kujja oliko ekizibu lekaggwe oyagala kutabula gavumenti nalongo kati kwebyo byogedde byonna nze mbizinze bulijjo nenya abasajja abagana abakyala okukola kati ono mukitegeredde nti omukyala talina kukkiriza omusajja talina kukkiriza mukyala kukola oluganda kubanga abakyala bemufuna ssente tuba tetukyabasobola kuba owuninga kakati bannaye mayanja ate bitumanyi totegeera kutuuka wano ntegeera nnyo wano ku dduuka lyoze lya mukanya lya Nalongo Mukasalongo sirikola okola amateeka baŋŋamba gatya andi kati agonagona amateeka ayinza okuba nga Salongo yakusinga ssente kati okibeera oke naye kati Salongo obanga gwomusinga essaawa zino kiregeeza nti mayanja omukazi yenna nga bamuwasa nga neyamuwasa gwayagala amuwase ne bw'obanga gwe tolina yadde 10 nga yayina akafukamirawo n'akaaba omukazi eyakkiriza nti nze nyina kubeera muka mayanja yebaze tabaako nakimusinga ne mmwe mulina abakazi ab'okwesibako mulina abantu omuntu akulaga bannaye sikwagala omuntu omufuukidde ekizibu omuntu omweripye mu kiwato omufuukidde buli wantu kati muba mwagala kunyiiga buki bunyiize muba mwagala kunyiigira abantu naye omuntu ng'alina omukazi nga ye yamuwasa amateeka n'okukakuliza biba birina okugobererwa olwo na blocking omwana naye amaziga gali mayitirivu nnyo yakubisa essimu endala nga ne Geoffrey kati bino biki byokola wansuubiza nonzabe nonsuubiza biri nemugamba nino munange wabawula naye lwaki togulawo fridge eyo nompaamu kakooko nemugamba nino wabawo ekiganira nekuwaamu netunywamu nompaamu kakooko netwewaamu njagala tunyumye nga bwenkola n'abantu bategeere nti naze ku dduuka bakomewo bampagire oyagala wacupa oyagala yenna gwokwata wacupa zanahano kati kati lwaki weyogerako wekka nga bwenywamu nti jayo nga tubikole nga bwetunywamu ate oka ngenda kunywa ngenda weereza kasitoma abantu bakakase nti nazze kukola oluyita luto ndi ku mulimu ssebo nze tubaddewo bannange abakyala bano
nalongo tulaba nti obujozi bugenda kubeera bungi nnyo tolaba nti amaka gagenda kumenyeka gagenda kuggwaawo Mayanja obujozi bulabikira nnyo ku musajja eyava ku busajja bwe ontegedde bulungi bwira okkiriza omukazi akwafoodinga akkolere buli kimu oba toli musajja kimala teri agenda kukola by'oyagala nga naawe teweesobola amazima gabeere maki gabeere mazima n'entwala omukisa bategeeza nti bona awasa omukazi ng'agambye nti oyebaze ne bw'anaaba ayina emmotoka nga g'otambuza bigere ojja gimujjako alinnye booda ate nga mumativu nti bbanga emmotoka yagikola ki omusajja agikwata aginyola agiragize gyagitwala agenda akwaniremu n'abakazi abalala ngono tamanyi otegedde kyentegeeza kasitaba nga yakkiriza nti oyebaze nga yakwagala nake bwotugamba kali eri nti nze baze oba yannimba oba gaali mazima nesinya mazima gasinga ku gage kasita yafuba okulaba nga nkakasa ate mba nfumba mu maka g'abantu bangi kasoboka ku mazima g'abalo olate oba ofumba mu g'abali oba ntegeerekese abasajja batulimba ebintu nekyolabirako ddala n'ogamba yeka kino saalo ng'akikola kubeezaawo mulimu waliwo mukano gwange mu bulooka yaŋŋamba mbw aba agatta alina kyakola n'asooka awaayo okubeezaawo muki omulimu kalina esaalo nga yekigamu kyayinza okugamba n'ogamba kino akiŋŋambye kubeezaawo maka ge tomufuukira nnyo kizibu eka amaka gatambule omwana alina obugambo bwaŋŋamba nekitufule waŋŋamba nga kino naye waliyo nnimba kyali bwe kiti nobanga atawulidde noyitawo noyambuka nodda nobako kyoteekawo awo nti naye kyowulidde kigambye okiwulidde nti nnyo niyonogunti ejejeja obadde sinawanya ntitukolera ku kamera Mayanja bakulaakulanye nogula ne kamera nga toŋŋambe eyo kamera nnamba eyo ojja ntitukolera ku ssimu tulina okuadvansinga mukko n'amasimu gakoowa Mayanja wafunye ssente n'otanjo kyayo ssente tugende mu maaso ssente weziri naye n'obavu nabo bungi fumita emboozi so kaakati ku nsonga eyo ssente tezigenda mmenyamenya amaka because era nabadde ne mukwano gwange n'agamba nti nze muwala wange njagala agende w'omusajja bagende w'omusajja azaaliyo abaana 3-4 bamala obbazaala muadvise okuvaayo agenda afuna omuzigo ogugwe akola anoonye ssente kati nze emboozi za mukwano gwo sigenda zoogerako nze neewala nnyo abantu abatategeera okwegatta mu mboozi zaabwe kuba oziteesaako tenofaaniwo nno akulaba nnyo era mugambe nalongo yagambye ebiboozi byonna ebitali mu magezi tabiteesaako ngenda kasalamu tokasalamu malwa kisagala okasalemu toyinza kukula ng'oadvisinga mwana wo okuzaala baana abalina kyeyombekedde bamumenye ani nga kyagamba nti abasajja bazibu nnyo bwe babazibu abaviireko ddala lumu atandike kati okukola bwaba yagala mwana we kubeera bulungi nze mulange yamala seniyafo n'asoma makeup alina saluuni ega ng'akola gyali mumbe gyali happy njagala mukama wanampaddeyo ssente mugule buno obumotoka bw'abaana buno bupaso lawumu spasio nkamuwe afune omusajja akamugulire no nze yesanadi gyenjagalako omwana wange nga mukama ampaddeyo akasente njagala oluganda lwange olukotinge buki kati bw'aba afunye ebbaawe yenna gwafunye yakola ki yamanyi kasita aba nga amuwuliza bulungi nga ye kubanga nange wabaze ampuliza buki bulungi sijja kumuwa choice yange nagifumbirwa kali naye akyuzinga eyiyo eri omuntu gwakola ki wayagala leero oza kusabira mwana wo nti no kakula atazaala abaana ano bakole atandike kati okukola oba ontegedde n'agenda omufuna abeere ng'amuvalyuwinga nga tamuyambye buki buyambi naye omuntu akwana omukazi nga munaku okuva ewaabwe mpaka wamukwanidde ate n'ajaba nga buli kintu ayagala akijja eno ng'akizza waabwe kati yawasa n'abeera ng'abonaabona buki so yigiriza omwana wo okukola the moment kati ng'akyasobola era abantu bangi bagamba naalongo omusajja nemeseza okukola n'omubuuza yakusanga okola ki kitegeeza yakusanga ekyo kyokola oba nga tokirina naye obwongo bumuwa tomanyi kukola ki omusajja bw'asanga omukazi owa woteeri ayanguyira omuwaayo omutwala agula emmere bw'asanga asiika chipusi amwanguyira omwongerayo 2 ayongere muki mu bizinensi nagwe gwasanze nga tolina kyewasoma yadde kyomanyi kukola naye akaluubirizibwa okulowooza nti osobola okukola kubanga example tagirina mu butwe bwe yalowooza bubi era nkikolimira nkisazaamu onna mukwano gunno sosobola kusabira mwana wo okubeera nakyeyombekedde kibi naye abantu kibatukakola nsonga batalina kyakukola ki
kyakukola toyinza kugaba mwana wo nti akanzale musajja anobe yabonebone n'abaana abakazi bali eyo bafa ne pressure zibaluma tugenda mu musomo nga 29 abantu bakubira nga bakaaba amaziga abaana babalemeredde babamenya kati gwe osabira kituuke ku mwana wo bamu amagezi nedda mayanja n'okubeera nga mukwano gwange ensobi azate kubanga asabira ebintu ebyabaana tekijja kukola gagati nalongo tukoze tutya kubanga ati omukazi gwogambye fine kubanga buli muntu yenna yetaaga okubaako n'omuntu twetaaga kubeera nga tuli supportive bulijjo gwobyogera wano nti omukyala bamuna kasente oyambe ku mwami wo omwami kola obuvunanyizibwa nga bwotekedde okukukola naye abantu abo abatabeere bubeezi nankolagana naffe naye babeere bakyala baffe nga balinamu ku ssente n'okutusinga olwokubanga batusinga tubalonde tutya mayanja noonya omuntu gwosobola okulabirira gwe mu busobozi bwo gwensobola okulabirira noonya omuntu asobola okuwuliriza oba mugagga oba mwavu naye nga osobola okwogera ekigambo n'agamba ekyo manja takikola ki takiddamu takyagala bwaba akyogedde takiddamu gwakubiri awo birala birekere Katonda kyangu nnyo wasa omukazi nga takola nakusinga ssente nga ali mu makaago kyangu ekyo ng'omugoba wabula ekibuzo kiri nti amanyi nti gwe bbaawe kikulu nnyo ekyokubiri kiri nti bw'omugamba ekintu akitegera nti mayanja yagambye kale kati kyero oba oyagala ki tewali kirala gwerabirako ebyo bibiri kuba omukazi saba omusajja kitiibwa bw'atayagala oba gwatana kyayagalako tasobola alina okuba nga akwagala oba nga alina kyakwagalako kakati gwe tunulamu ebyo bibiri okyuzinga omuntu gw'ogenda obeera naye kakati omukwano gw'abaserebu ogw'ebifaananyi bya social media every time okuwaana ono ye mwami wange bananga omwami kati ngeze mukolera kano neokolera birthday nebira ku mitimbagano naye ng'omukyala yagitaddeyo gye bigwera nga bizibu olaba abantu abasinga okukola ebintu ebyo be baakulira ennyo mu nnaku ne baagala okupuluvinga abantu netwabonaabona luli kati tuli buki tuli bulungi buli muntu yenna yakulira mu nnaku bw'akula mukama n'amusaddakisayo akasente abanga alina bayagala okukakasa nti nze nabonaabona mu buto kati nafuna ssente nnya n'omusajja akola ki anjagala abantu abalala abaagaliddwa abasajja ng'alaba nga atali wase kwagalibwa musajja oyo ayagala nnyo okukakasa ensi nti nze gwe mulaba gwe mwali mumanyiira nafuna omusajja omulungi kubanga abeera excited mu ye alaba nga atagwanidde kwagalibwani musajja oyo mayanja naye abalala bakikola nga kyebaagala nga kimusanyusa buki musanyusa nga kajanja kamaalo just naye nze twala omukisa okutegeeza nti buli muntu yandyagadde omuntu we nakkakkana buli muntu yali agadde omuntu we nakkakkana tolina gwokakasa tolina gwopuluvinga lwa nsonga nti okuba n'omusajja tukirabye nti kisoboka n'abalalu balina abaana ku kkubo oba ontegedde lwaki gwe okirabanga mirako mu bulamu bwo tegeera bwe babeera na muntu oyo ojja kulaba nga tekikwetaagisa kukikirala ku buli muki gwe manya bwe batya bwe babeera naye ebirala obikoleki obireke tolwana nnyo okulaga bantu kubanga ebintu bigenda kukeera bikutagaleko ng'ate gwe byeweekolera byennyini kyekizibu kyobuki omuntu okeera ku makya n'ogamba nze nalengo ekitone nampijja musisi n'okeera ku makya n'oyawukana ne musisi n'olwana n'ennya lye bayita musisi okulya ejja kontola bashaira gashumba okwejjako tatu ya bodies plan okitegeera n'okeera n'olwanagana n'ekigambo musisi kubanga kalenda ya mukama togikola ki togimanyi bano abantu bemuduulira banyiivu kuba abasinga bemuduulira balemeddwa kati ajja kuddira obusungu nga tosigana wabe muleetera bonna bumalire kwaliwa kuggwe kati jagala omuntu wo bwoba omukuba ebifaananyi bimukube neneka kwongerezako bigambo biduulira balala okitegeera omwami wange yasinga bonna sirifunayo omwami asinga ono ate nebyo birungirungimu ebyo boowaana bbaawo ne balina obulimu nga bakozesa ffe twafuna kati abatalina abasajja mukonamu nakola mutya ab'omudibo temuduulira nnyo bannammwe bali nalela nga mubaduulira mu mawulire duulirako awo kaye bannaye mukyo omusajja nakimala naye omuzunziza omutiibye buli wamu n'abasajja no kyekiba kyayisa abantu abo omusajja ali bize bamutonda nga talina kuzunzibwa mwatwe mu bifaananyi nga kireereesi kubanga alinayo bwalaba yeeyo era byetaaga omuntu atali bize
aida ali awo nga wafuna muntu wakuteeka mu nsawo wano nga handbaga wano ku mukono abo balenzi bwe temujja bakosa byonna byemukola ki bye mwagala ninawe batandika okuyimirira atandika okulaba nga si bwatyo bwalina okubeera obulamu bwa kamera bumenya abantu abo atuuka ekiseera nga si sereebu naye nga naye kimutwaliramu okitegeera nga naye aba alina omuntu nga banyumya nga akafaananyi kajja tetutyo bannaye omuntu okubeerako nebbawe neyeyagala si kibi naye mulekeraawo okwongerezaako ebigambo abantu bagenda bbalo gaba bafiireko kugamba temukisussa nnyo mbabuulira temukipika nnyo kukyabya kubera bano bemupositingira balina ennaku kati abamu babakonde n'ennyumba zaabwe gojja osinika ebinno gojja ozunga otijjukana Nalongo naye n'oyo omukozi bw'oba omuzeewo omusinkana mugaali Nalongo yagambye omusajja abaamu amagezi tawoggana atyo tayogerayogera buli kyaba akoze eki ajja kulwa n'abantu abagenda omuwa omulimu agenda kufa bubi oyo mulenzi ani alamuwa omulimu ng'ayasama atyo yabadde akakasa nsi talina kyakakasa omusajja bannanga abikkaka tusaasire Nalongo banna lwaki abakazi b'omu maka abamu waliwo yanyumiriza story waliwo omwami yabeera n'omukyala baludde ebbanga nno bonna kubanga baava nga tebalina kasente ne bakolamu akasente ne kajja omwami n'afunamu n'azimba amaka nakola byakola nga mu mbeera ya bulijjo naye mu process awo n'afunayo ekyana kiwala ekyamaanyi kijujjulwa ekitiba kiti kakati wetogerera essaawa zino bali mu kuteekateeka kwanjula okwekiwala kiri ekito naye mukyala mukulu bakoma kukyala okonyola tukubangawo embaga tebangawo ono bagana kumwanjula n'embaga era mu maaso awo ejja kubaawo obuzibu buvaamu mu nsonga zino mayanja okubeera n'omuntu ebbanga eddene si kyangu yadde abantu bakirabanga ekyangu naye si kyangu ekyokubiri omuntu lwabeera nebbaawo ebiseera ebisinga abakazi baluuzinga nnyo ekitiibwa kukiwa abasajja baabwe olw'ensonga abeera naye obudde bungi n'atuuka ekiseera nga mulabanga muganda we mwetolole mwite ku firiji mugende mumwewe atuuka ekiseera omusajja ono n'aluuzinga ekitiibwa kyawulira abantu kyebamuwa wabweru ngenda kugawaho example osobola okukeera ku makya nga wafumbirwa omwami n'afuuka ow'omuluka bw'afuuka ow'omuluka abantu bano abeera bagaba bannayo oba omwami anandaba bannange yampa appointment ku lwokusatu naye tunaamusangawo nga mukazi we ng'akuze okusa ku mwenda ng'akugamba gwe nno ssebo ani gw'omanyiira lwaki wakoze bwoti abantu bamulaba ne babeera ku butiitiiri bane mwami w'omuluka wuuyo ayitawo nga mukazi we mu nnyumba amulabanga kubanga kiki mpiga ng'ekintuntu kyawangati nakyo kitalina nnyo maki kitalina makulu kati omusajja atandika okudimandinga ekitiibwa ekyaba okusobola ku bantu bano kye bamuwa nga yeetaagayo omukazi asobole okumuvunnamira nga kabaka ontegedde kati bbaawo kyavajja n'akwana ono omuwala ng'ayina ennaku apangisiza ennyumba we bamugoba lenti amutuuse mu bulago lenti afuuse lenti peganga abonaabona buki bamuwubya awulira aweddeyo kati kyava afuna bbaawo n'amupangisiza omuzigo n'amugja mu ssingo n'amupangisiza ddabo ompuliriza amutereddemu firiji entebe kwegamba n'amwerabiza ennaku eri ey'okunaabira mu lukale kati anaabira mu nnyumba bwogo abadde anaabira eri mu nsonda kati bweyeyambulira awo n'anaaba neyeesiiga ekizigo n'amodolamu aba amulabanga kabona naye bannange onzijukiza ebiyigo byewabweru ebyo bannange bibi nnyo bannange bibi nnyo naddala ngo bano abavuka bano ng'olina omukazi alina nyaasi egireeti ate ebiseera ebisinga baba bagavubuka gatalina bakyala kati ebiseera ebisinga gabeera nga gatudde ndala kati nga ku wiikendi nga gatudde kati omukazi afuluma mu katawulo nayiringula ebbina okitegeera kati nolaba obuzibu awo kakati nze sijja kugenda mu mbeera zammwe zabamufuna mpola naffe tuli mwene ezaffe zabamufuna mpola mu ntoba zibatumenya navaayo buli omu abeeko mufuna mpola we wamutwala nze nnize kumenya nju yange gwe naawe olinze kola ki olinze kukwanira mukazi kakati ensendo naye mukama katonda akola kuladdu yantaasiza ensi kakati eyo nga nvuddeyo naye tubadde kuki nga tonnavaayo waliwo ekibuga kyanyumiza era mu mbeera eyo ennyini mayanja nga tunagenda kukivubuka abakazi abasinga munene teri banaddogo nti nga batwala abasajja baffe
naye omukazi ategeera butegeezi tekiniki zibonabonya musajja ono nti eri bamuvuma nnyo eri bakomplaininga nnyo teyeebaka kimala bamubuuza ebibuuzo ebitakwatagana kyava abeera ng'amuwedde embe nga oba azze yamanyi ate jjukira eriyo oba tazze yakola ki jjukira eriyo n'abasajja abeenyumya ennyo ti mukyala wange owaka akola bwati ne bwati kati tenyina mukwano gwange Alex yawasa omukazi asulawe naye asulawe namubuuza lwaki naŋŋamba mukatabi yempasa eriko kati gwe naawe wakola otya awanza omuntu mulina okubeera naye wakka kati gwolina ali waka wabula kituufu wamma kyova olaba bamukola n'olubuto speed Naalongo nkuyingidde nnyo Naalongo emboozi zino njagala tunyumye nga bw'okola okusavinga abantu mazzi kirwenza oli ag'ebitaano gebaagala Naalongo era abantu bategeere nti mbeera nkola Naalongo wanje agamba ebigambo bino nkyali muvubuka muto nnyo kati emboozi z'oleeta mu mboozi eno nkudibya ziba sikyekyo naye ziba tezikola ziba tezigatta bulungi katamalini ke katya ogenda kukalaba kali mu firiji muno awo wennyini wootudde kawanvu Naalongo ebintu bino bw'oba onyumya emboozi kati bakikwegaana omukazi simwegaana omukazi wange nekyenyi nja mumubabwa omukazi simwegaana omukazi wange naye ate kati bw'obanga obyogerako nnyo saagala omuletereete nnyo mu gundi muki mulimu mitwalo eno owaanonye kyegira ajja kutumanyira omukazi tomuletanyirita nnyo mu mboozi zino mulekere emirembe kamaliriza okukola mugira muli awo bawe kyeni ojja mukwasa akasikonda ate ali lubuto ng'ate ali lubuto maze nenkokesa ate kasalamu nkokeseza mu bugenderevu era bisalamu tulina kulaba ewange ng'oyagala kulikodinga bba wange neŋŋana naye manje totamu kuyingira mu ddiiro kati bweru genda bisalamu kati munnaye nno mayanja bwekityo bwe kijja omusajja agenda okulaba ng'ono gwe yakalaba muwadde emirembe miki mingi kubanga basooka ne basoma nti fe bawangali nabo otuuka nga bbawo tokyamutya okitegedde otuuka ng'ojjukira embeera ennaku gye muyiseemu kati abakazi twakula omumwa n'obeera nga buli kadde omujjukiza ennaku eyo ku makya mu ttuntu nakkolera bweti n'onsuubiza bwoti Salongo n'oŋŋamba bwoti kati atuuka esaa ne bimutama ng'alinga ali ku musalaba nagaye banange nazza musango kati bw'afuna ono ye omulimu gwe aba yabonaabona dda bamuwubye nga 6 omanyi omuntu alabye abasajja 10 taba ng'ono alabye omu kati experience abana nnyingi kuba abasajja awembezeza bangi nga bamulekawo oba ontegedde kati nalyoka ddira experience yonna gy'alabye ku basajja 14 n'agiwa omuntu omu n'agiyiwa ku balo bwagenda bebi nja kukubira ndi bize bwolaba sikwatofaayo bo tebakompuleininga taba na gyenvuddewe kubanga balina kyagoba tegedde taba na history bamubonyabonya obwedde afunye amugwire ekyemisana n'ekyeggulo aliko okumubuuza ebibuuzo ebitakwatagana y'omulimu gwe kuba kulabirira muki mwami kati ekikazi kyaloga omusajja wange waapi igwe omumanyiiko bingi ate buli lwonyiga n'obizza kati naye yabikoowa kabeereko ono naye akamulaba ekitiibwa kiba mukyenda oludda banaye kulikayo dadi gwe bakusanga weebase wanyiiza olunyiiga okitegeera omusajja ajja okukwatako booti owozanzembako nakooyedde obwedde omwana nkaabirira bakuvuunula weevuunika bannange byebyo naye alihamudulillah byebyo naye wannaye naye nga nendoza obufumbo buno bwetaaga ndowooza abakyala n'okwesabira ennyo ndowooza kikulu era abakazi tusabira ddala okusabira omwami wo ebiseera ebisinga aleme kutwalirizibwa kusinga Naalongo bwannyonnyodde kubanga kiruma nnyo Naalongo okubanga omukazi naye era omukazi bw'oba osaba saba nga naawe okyusa empisa zo abasajja abo bantu mayanja abasajja bakoowa nnyo olaba obwavu kati ffenna tubuwulira kyenkanyi saasira alowooza okuzza omwana ku ssomero saasira gw'oliwo okutegeeza nti batubanja amasannyalaze kakati batubanja kino nga gw'oliwo mutegeeza kumutegeeza butegeeza ekigaana okumuwa emirembe mu mutima kakka n'akole bannaye omuntu omulungi taliiwo omuntu afuuka bufuusi
weewuunya omuntu nga bali kana tasobola kwenda nga kati ate agula n'okugula ng'ensi yamutabukako nga yeekyawa byonna abikoze abedde omulungi abantu tebasiima bulungi bwe nagamba kale ekijja kyekiba kikola ki ekijja kyekiba kijja omusanga alamuze Makindye wali kukuba onootya n'okutya nogaba basigwendabye nga yoyo gokubyemu amataala lwaki abantu fe tusindikiza abantu bannaffe batusamu eyo embeera mayanja abasajja abagagga nze nyina mukwano gwange oyo Alex bantwala eyo emunyonyo abasajja abagagga bali eyo bali amayirungi ka video kano ke nakulaba ng'otambula nga nyashu yonna eryeti ne ŋŋamba nali ntambula ndagawo ate nali zino sikwetegerezanga naye bannange nabadde ndagawo nalaba ka video awo bo walina muwala ki oyo omuwala oyo ono wali n'omuwala munene bw'ati nga mwena bwe muli awo n'ogamba nga mugenze kweyagalamu kaakati natuuka ne mbuuza kale kisa abasajja bonna abali wano nga bagagga nnyo lwaki bali eno bokka nga tewali mukazi n'atya n'omu naye nga bapaakinze naye nga abakazi bebasindikizo batekamu eyo embeera baawayiza amayirungi lwa mbeera zo nalonga okimanyi kubanga bwe yafuna omukwano okugenda omutegeera yafuna Alekisa ate muto ku ye ne Alekisa amuwa emirembe ne bazunga kati Alekisa ali amaki ontegedde agenda okunzika alaba Alekisa abeera ize buli kadde nga mubuuza naye mukikola mutya nti ffe twadda wano abakazi twabalaba bulabi oba ontegeera ogenda okulanga bba waaliga akacyayi k'emulungo kubanga Alekisa akanywa okimanyi abasajja mu masawo nabo bagobayo obugobi nga bagenda kuggalawo okitegeera muveeba ne tugenda kuggalawo nga abasajja tebagava mu buli muze omubi bene abakazi mbaloopera buli muze omubi abasajja buli kitiibwa kyolowoozaako mu ggwanga wano baguyize lwansonga eka mubamazeeko emiki emirembe amazima natunula namalayo obudde bungi nga ndi mu mmotoka nange natyo beyingiramu neŋŋamba Alex kansigale wano munyumye nange nga bwenyumya ku simu n'abebizibu byange kubanga bankwipinga ndi bize salabako omukazi ajja we bali negolowooza nti ali mu bakazi nabo benyita baliimu kubanga waba mutamya alowooza n'oyo ayinza okubeera nga buli mukazi gwalaba amulabira mu kifaananyi kyo abakyala mukyuse bamaama mulekerawo kompulayininga n'okulangira bannaye mulangira eyo embeera gy'omujjukiza agimanyi nnyo kubanga ye yagiyitamu ne buli kadde ogimujjukiza munnange fa ku byali kati wamufuna munaku omulangidde ekimala naye leero obirangira kamisona wa poliisi leero GP oba otegedde kyentegeeza mukwano kyuka n'embeera bawo bwafuuka IGP naawe obadde oti member of parliament you have to change immediately erabika nga bakaba parliament balina okukola ki balina okulabika naye bawo yafuuka member wa parliament ofaanana nga abakazi b'akatale ab'akatogo awo oba owedde ate nga nabo balina levo zaabwe mwe bakola ki mwe bali bajja ow'ekitiibwa mu ggwanga oyagala kubeera nga Nalo ng'ali mu Spits and Wine ate kijja kukola tambula n'omulembe mwami wakoze eki tekerawo omujjukiza omunaanansi leero yabyerabira tuli yali agatta mutwalo kuweza ebiri kati abbira mu buwumbi akuba ddiru za bukadde 10 omujjukiza nga mwasibanga omunanansi wa mama Naaka takyabijjukira olwana bbi mujjukiza embeera ekyuse mufunye ku ssente naye omukazi mukene bijanjalo n'ebinywa biremedde mu ntamu kagamba oganye okukyuka ajja kuwunzisa afunye omuntu oyo atambula nendefe kwakola omusajja buli twakomawo obulamu bwakyuka ssente weesitie ewaka nigwe osigadde mu mukene abakyala mweseemu ssente musale emibiri mukule ka miliki beauty nkubire simu genda longo njagala ka anti aging ate bwakunywa buwooma okufa bibbo tebalabanga nakyuka bote gatokiraba sigambe nakulaba mu ka video wali naye muli eyo mugula obutwa okusinga okuwona ebisigo bikwokeza neŋŋamba Salongo oli bwenaliikirivu olwana kulabika bulungi weeyo kyaweemalawo Salongo talina bweraliikirivu bwalimu nawe azaddemu abaana 8 akyatyaki ne baba kuzaddemu 15 obweraliikirivu bubeera abakazi mweseemu ssente lwakulaba ng'ogira oti naye gwe n'obeera mu maka ga muno n'omukozi wamu naakusinga olabika obulungi ng'ate gwe nanyini maka kyovulaba abakozi babatuteeka amaka gwenna weesitressinze okanduse oweddewo oggwerawo mu maka ga muno mbu yasigale ng'aseka busesi mukwano tajja kisobola ajja kufunayo alabika bulungi ku maaso ge nze mbayita mugule ebintu bino tebijja temujja balese katayiti jangu otayite ninga ensujju agende okwetala mu buno obwalawala obubigula agamba ate eri ensujju ya Nalongo yesinze
kubanga wategeera ekyokola naye gwe oli awo tolina kyogamba nti kino kankiza obujja mwana era mwe mugenda kutubuza we tubawolereza abakazi bannaffe nyina abaana 8 gwe tolabanga nange neerwanako bannange mujja kutwogesa n'ebyama tetutagala kuba kuvewo kale toyanza nnyo tweyanzeege naye nalo kansuubire tolunaku lwali ogenda necupa yange yawayi wangamba nti kati nkoyo okwetikkira ojja kujja ku dduuka ate bwe naabanga wayini nga bamugabe abali mu comment section naasigaza edduuka nange simanyi lwaki wamma munyambe wamma kati ekirala bafaani bange bonna abali mu Uganda n'emiriraano olinayo omwami ogweyagala ogwira ka champagne ka wayini oyagala Nalongo nkamutwalire Nalongo abakazi abo tebamanyi tinafa abasajja bu surprise tubwagala bebasinga bwagala abakazi bo bwagala nnyo ne tubakolera naye omukazi abeera omwaka ku mwaka omukolera byonna naye nga yetaanza gavumenti kangulira akantu kano katwalire eggaayo bannanga abakyala muddize ku baami nze wendi obabeererawo oyagala kuddiza mwami wo ku ka champagne nkubire essimu nti Nalongo mpakingira ka champagne ndyoke ntwalire omwami wono akashampeyini naye akanywe ng'agamba nti muka omusajja yakakoze eki yakaleese mumpagire ndi wano Kibuye ku roundabout edduuka lino limazeewo emyaka mingi lwakuba ndawo beerawo jangu wano ku kino Spice and Wine Kibuye ku roundabout wennyini bwakulumye nodda no nabadde mu leave maternity leave yes amwaka mulamba nkubira ku ssimu 0753 5363334 bannaye ngenda kuza omwezi 29 next Saturday tulina omusomo ebulenga ku Van Louis Terrace mujje abannayuganda mujje muyambe bannayuganda bannammwe tulina abaana 11 abeetaaga ogulira ebitabo n'ekkalaamu jangu obeereyo bompagira oba bayambye twesangeyo jangu ne byagala okubuuza leeta omwami wo leeta mukyala wo muko omusajja ngenda kubeerayo nga nti babuti binti kiringa bongo kiyikaayika nga ndi wali nnumya bulumya nete mwerabira notejja yantwala ab'enkudi mwenna mujje message bwe butono liri panza ajja kubeerawo agenda kubeerawo ng'abanyonyola enkudi agenda giyimba agenda baginyola kola abagyebuuza agenda ginyonyola koolu mujje tubeerewo okuyingira mutwalo yes VIP mitwalo 2 tembe emitwalo 5 kale banafa ba Segvic Consults Tours and Travel akkiriza otambule tebannangulako mmeeza kiriza otambule tugendeyo omukulu ndakugendayo ku Lwokusatu mbadde nsaba omukubire essimu omugambe nti nzija naawe njagala sente za mmeeza saagala kundwisa tujagendayo omukulu kiwedde kamera yange oba nayo Consults Tours and Travel Segvic abagamba nti nno kubyokutambula mu nsi yonna onawegala okugenda akkiriza otambule nabo wagenda okusuubula mawanga gonna China Japan America Bungereza Canada yonna abagamba nti nno akkiriza otambule nabo abagenda okulambula oba olina omulimu because bo bakugamba nti bo tebagamba mirimu naye boba olina omulimu gwo abakolera ku paperwork n'okutambuza ku process yonna okulaba ng'otuuka yonna yonna gy'ogenda okukolera so bagamba nti beekwate side awo abagala okugenda okusoma mu nsi ez'enjawulo nabo gendera mutule mwogere bakubuulire wawe osobola okugenda naki kyeweetaaga byonna bajja bikolerako paperwork kutambula biki byonna bikasoba ne ssente zo byonna bye bakwase abantu bali genuine bamazima basobola okutambuza obulungi buli kimu kyonna kikutambulira bulungi kyokka ng'ate newonera balambuza abagala okula abagala byonna akkiriza weekwate Segvic Consults Tours and Travel ensonga zonna zitambule bulungi kubirako ku director Lwanga ku 0784 28 19 76 0784 28 19 oba ku 0701 28 19 76 ojja kuba mufuna bulungi nnyo aside awo naye nga woofiisi eri ku Alwa Park Plaza mu kibuga wakati ku Alwa Park ezimbe bakita Alwa Park Plaza ali ku level 2 room 2 F2 643 so bujja kuba mufuna bulungi nnyo byonna bitambule abanafa ba Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja somero basomesa abaana kuva ku baby class kuva ku kindergarten paka ku P7 so twalayo omwana asome Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja nteekateeka nnungi nnyo so bagamba nti nno beekwate side yawo kale katukuleke tukwagaliza birungi byereere nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Nalongo Kitone gwe mbadde naye abantu bagambe bajje ekibuye bagambe bane mujje ekibuye ebyokunywa byonna weebiri wine abagala okusuubula abagala okugula kamu abaami nammwe oyogedde ku bakyala bokka nammwe abaami abakyala mu bakolere surprise olowooza ku kya surprise
ndowooza ku kawayini konna gwe ekika kyonna abalina emikolo banaye mumpe emirimu nyina wayini zimu bungi yes byonna weebiri spirits nazo weeziri buli kika nga bakinywa n'amazzi weegali byonna weebiri buli kyonna kyoyagala ojja kifuna wano wetuli mpozi wano round about yekibuye wane wali ku bumotoka round about wenyini ku kipande ekiriko enjovu emabega waakyo obuzabuuza ewanaalongo kitone mukomusajja wanyuse kale tulabagane